Osuje mukwa. Bulungi. Kakati mbadde nina kyenkusaba. Nabadde njogerako n'enana. Naye nga yabadde ayagala muwoole ku ssente. Nayagadde nsooke nkutegeezeeko. Nfune olukusa okuva gy'oli. Kituufu. Yes. Ayagala ssente kameka. Nyagambye muwoole emitwalo 3. Mitwalo 3. Nga nnyingi agenda zikozesa ki? Munnange. Ayinamu obuzibuzi bw'ate nze bwe simanyi. Kakati kyembadde ngamba engeri gyali nti muula takola akusabye emitwalo 3 agenda gajjawa ogakuddiza nti ogamuwoze. Kakati kyembadde ngamba nga nze wandimugambye nti ogenda muwa emitwalo 10. Emitwalo 10 ezo nga tusigamba nti oli muwoze omugambe ndikuwadde buki buwi siri akuzza okusobola okwewala embeera eyinza okukola ki okuddako. Tweyanzeege nze nja kumunnyonnyola kyemanyi ajja kukitegeera. Kale ndowooza nkuleka ogende. Kyekyo nnyini. Mpozi n'ekirala muwe ku zino ze nnina. Muwe ku ezo ennyini zolina. Kale se. Muwomi. Naye mulamu tumufunirayo omulimu n'atandika okukola ng'omuntu okirabye otya? Nyeera tekirina buzibu kubanga era sigamba nti agenda kuddayo kati. Kubanga ndaba singa aba afunye ku mulimu n'atandika okukola ayinza obutakusumbuwa nnyo kuba eno ojja muwa zino ate era ajja kukomawo agambye neetaaga ki ssente. Omuntu atakola buli ssaawa ajja kuba alowooleza mu ggwe ng'ate oba olina okuba omuwa obutamuleetera mbeera yabikemu. Bwe tubaayo ate awo ojja kuba otukoledde nnyo kyekisinga. Kale tugenda mufunira omulimu tandika okukola. Nsonga ki eyo ekundeetesezza eno ebweru naye nga tesobola kuggwera wali eri kubanga waliwo n'ensonga ez'amakulu ennyo ennyo bulijjo ziggwerawo wali eri ewange. Leero kiki? Musinguzi. Newankubadde bulijjo ziri ensonga ziba nkulu. Naye ate eno nkulu n'okusinga bw'okisuubira. Nsonga ki eyo? Kale mwana gola atoyinza kikkiriza okimanyi nti nno namiisinze ennaku zange zendabiramu ensonga zange. Ogenda kuzaalira Omusambaganyi. Owulira nno nowagamba Omusambaganyi. Nze Omusambaganyi nali namwesonyiwa dda era nze ebbanga lino lyonna mbadde nga naawe era bwe lubaamu olwo luba lulwo terubaako yadde okugenda ku dyeni. Musanyusa ebirala byonna tubikole naye ensonga ezirimu okuzaala sizirimu. Naye musenguze kyogamba bulijjo ekikolwa kyetukola tosuubira nti kisobola okuvaamu ansa nti yakuzaala. Nze mbadde nkwagala temulimu byakuzaala. Kati ate wulira by'oyogera njagala oyogere ng'omuntu omukulu leka kubanga mwana muto kino ekintu twakiyingiramu aba simanya ati lwaki ku ssaawa esembayo okindekamu. Naye ate naawe tulekemu bantu butabala ng'olemererwa okuzaala Musambaganyi ng'ozaala munze kamukujje waabwe. Wabula musenguzi zino ensonga toziggyemu Omusambaganyi taziriimu kubanga obeera nga yiggwe nannyini olubuto teruliiko kamukujje na Musambaganyi. Essaawa ya leero gwe taata w'olubuto gwe mmanyi sirina mulala gy'onsindika. Kale nze nkakasa nti amazima ddala nti olubuto olwo lwange Omusambaganyi gw'obeera naye ebiseera ebisinga gw'osula naye nze ontoolerako obutoolezi ku nnaku kati nkakasizeewa. Kati essaawa zino wookirabira nti nno mbadde nkutoolerangako obutoolezi nagamba oli namwesonyiwa n'ensigaza ggwe omuntu omu era mbadde nga buli kaseera nzija wuwo. Lulinga obadde tusaba birowooza nti nno mbadde nga nkutoolerako obutoolezi. Kati ebirala byonna tubikole okukukyawa sinnakukyawa era nkyakwagala naye ku ssaawa eno sinnatuusa kuzaala kyenyinza okubuulira. Amanyi nana nabadde awo n'endowoozaamu neŋŋamba tokola ate weetaaga ssente neŋŋamba kankuyirizeeyo emitwalo 10
naye nga sigenda kugikuwola ngenda kukuwa buwe kuba nkimanyi tolina wogenda kuzijja kuzinziriza neŋŋamba kankuwe gino ojja kwongereza okwo Mukama. naye tozinziriza Sesekuddiza. nkuwadde buwe Onzadde gwakubiri mukwano. Nga weebale nnyo weebale ddala bannaye. Kyova olaba nkwagala nzali ku nkyale. Taliba wattima. kati ndi munno Okuva edda naawe okimanyi oli munnange siwali bwadde busungu. Mbeera enyigiriza bunyigiriza naawe obitegeera. olina oyiga obufuga nno Naye mwana wa nnyabo. Nze simanyi ng'erina gye nkwagalamu. Oba bw'ofa baziike nze. Omanyi kyonkoledde ggwe? Ndowooza nze oba ggwe wenfa ggwe musika gw'oba onsikira simanyi na kyonkoledde mwana wa maama. Webale nnyo webalire dda kyova olaba nkwagala sisi wange omu bw'ati. ate akulabiza wano nga weekamwani Ebyo biveeko naawe kati tuli ku birala ate oleeta biri. Gwe tokimanyi nti abooluganda bita. Ne webikoonagana tebyatikasinza kukwasa ekyo kimanyi naawe. yiyizaawo munnange Ngenda kuyiiyayiiya. Oba ompadde ntandikwa nnene. Olaba ntandise nene ntandikwa emitwalo 10. Bugenda okuziba nga gasatu nagafunye dda nga gandi mu ngalo. Bwekyo ky'oba omanya. mpozi n'ekirala njogeddemu n'omusambaganyi Kukyante. ku nsonga z'omulimu agenda kufunira omulimu era essaawa yonna weetegeka ogenda kucapa Ne mannaesisi. Oba nkuyitaani oba nkuyite nabakyala oba princess w'omu Bungereza kuba kati simanyi. gonna ojja gampa Gonna buli lyowulira eddungi ngenda dikuwa. enswera ekwagala yekugwa ku bbwa nze nkwagaliza Nange nkwagala. Kino kyonkoledde kino. Nga omanyi nagenda nga ndi mu bwangu ne sitasobola kwogerako naawe naye bwe natuddeyo mu eyo ne ndowooza nga nti nze yakuleeta waneeno ate oyinza ofunirawo obuzibu ne batuukira ku nze nga bambuuza ate nga nange simanyi bikwatako kati nga bwe ndi muntu mukulu nagambye owaayi kanzije nkutwali nkuddiza ennansi engeri gyali nti yeyakumpa akuzeeyo ewammwe. Ekyokunkima mpozi nga omaze kwogera ne Mama Junior kuba kati essaawa eno yaninako obuvunaanyizibwa. Mama Junior? Mama Junior ki? Anti muwoomya. Muwoomya? Wemba nga nze yakuleeta ate nkusaba ntya muwoomya? Get serious. Anti ye munaye yatwala obuvunaanyizibwa n'ayogera ne maama wange n'amunsaba era ne boogera era essaawa yonna tugenda ne Mama Junior ewa maama wange amulabe engeri gwe gye wagenda nga toŋŋambye nako kati Mama Junior yaliwo. Ekyo kirungi waba yatwala obuvunaanyizibwa n'akubira abazadde bo n'abategeeza sikirinaako buzibu. It's okay. Kwa nange badde ntukiriza buvunaanyizibwa bwange ng'omuntu eyakuleeta waneeno. Naye waba yansingako awo sikirinaako buzibu. Munaye yatuukiriza obuvunaanyizibwa. Hey, okay. Nkwagaliza kisinga. musinguzi yingira Siryote. bulungi osibye otya Bulungi. kakati ddala ziri mmeka ezo Giri abiri. kakati omusambaganyi yabadde angambye nkuwa essente ezo Nane yanza nnyo neyanzege Mama Junior. Nane nsirimye okukwatako ku kyokutteko. Singa bulijjo ogwonsasula. Naye Mama Junior oli mukazi mulungi. ekyobulungi kyo nkimanyi ndi mulungi naye ku sayidi yo sisuubira nti nsinga musanyusa Mama Junior ekyamazima eyo layini sigitegedde. togitegedde kasita ekirungi ogimanyi
Anti bagamba ebiyita ekiro. Majuni neyanza nnyo neyanze ga kasente kange kaŋŋende. Kale genda musanyuke. Mama Junior, okusooka kwa byonna mbadde nsaba kwetondera okusuula obuvunaanyizibwa bwange naleka neno omwana nga siina gwe ŋŋambye. Mbadde nsaba onsonyiwe. Ate munnaye gwe yalaalabye ebikutwala mu maaso. Anyway, mbadde nsaba kwebaza ekyokuleka waneno omwana bannange Mama Junior we bali kuba mukazi wa buvunaanyizibwa. Kuba mbadde njogeddemu kawo ne Namubiru n'abiŋŋambamu awo byonna olwakuba nti naali nazzeeko dda nga badde ngenze kulaba ono Kawthar ne simusangayo ne ŋŋamba kansooke nzije nkwebaze tusa okwebaza kwange gy'oli. Ondaze makiwa kuba nze eyo nali saabirowoozaako yonna naye anyway kuba nange era kyekibadde kindeese wano eno nga mbadde nzeemu kima muzzeeyo naye mu byonna weebali. Kale kasita byonna obitegedde bulungi. Ndowooza ogenda kuddayo ofune future yo. Ye ate bannange gwe ne Kawthar kiki diiru kiki ekibagadde? Tewali kyamaanyi. Just Kawthar alina essimu gy'ayagala okunguzaawo naye kale nga womanyi nti nagenda mu bwangu nga nina byenkwasaganya kati ensonga leero ngambye wengeri gye nfunye obudde kanzije ndabeeyo essimu. Namubiru wanje nkulabira kano kaddabo abadde agamba kimbu bw'abadde ankimi. nabo batuleke mu kifo ky'okusooka okukuyamba oba okutwala asooka kudduka kati olwaba okubeera egyali bafuna obuzibu obusingako obwo bwafuna yandibadde akumawo ng'atugamba kimbu ki kimbugolo muzeemu ki Era mugambye ekiriwo nti nno anti mwomya kati yaninako obuvunaanyizibwa era yagenda newaffe ne banzikiriza obeera naye. oli mutuufu omugambako tokuba oyo mukazi talina buvunaanyizibwa wadde Kyokka yeekazi nze najja neeno okululwe era ebizibu byonna bye nnafuna nabifunira wano eno kati n'atambula n'agenda n'abeera eyo n'akomawo mbwazze kunkima naye abantu abamu lwaki beefaako bokka entegeera ye ntono omuma kale ankuleka omalirize kale. Debo ate wakomyewo. Just waliwo ensonga ezibadde zindeese wano nenjagala naawe nkulabireko naye ate enza otuuka ng'ewo waggali. Mbadde nfulumyemu kaawo wabweru. Mbadde nkimye eno Namubiru naye ate tubimaliriza agenda sigalawo. Namubiru yono omukozi. Tomanya nti nze abadde yamuleeta bubadde buvunaanyizibwa bwange era okubeera nga nkola ki nga nzija ndabe ate kati pulaani ki biki ebigenda mu maaso kitegeera kubanga just in case waba afunye obuzibu nabaddeyo n'ekirowooza naye nga just in case waba afunye obuzibu maama we ate ayinza okukubira nga akola ki nga mbuuza Nansi ate Nansi naye abeera alina kukola ki kubira nze direct naye kati tukimaliriza. Okay, kasita mubimaliriza naye Faizo yakubiddeko ku simu. Nze yandikubuuza ekibuuzo ekyo nti mwannyoko ali ku ki? Nasembye okwogera naye nga alina okukubira essimu. Waba tannakubira tagenda kweza nnaku ezi nga tannakubira. Kukikakasa. Anyway, kandindirira kasimu ke. Naye bambi mwetaaga. Nyambaako mwetaaga g'amazima. Kale, kangende.
Musambaganyi. Nange neyanziza nnyo neyanzeege. Bwe bali nnyo bambi weebalire ddala. Naye ate wampadde naye nga ate ne sisita naye abadde amaze okumpa. Musambaganyi. Kale, kandabe tujja byogerako kansooke malirize bino ebizibu ebibadde bintawanyaamu. Kale ssebo. Era bulungi. Ensonga nzitegedde bulungi. Mbitegedde. Kale. Omusanyusa. Omanyi kinguddeko olwaleero. Olowooza tebyayonoonese dda. Ate ebiki naweera kunkanga. Olowooza ono Mama Junior tategedde ndi tutamanyi ndi tweyagala. Twaliza muli. Gwe ne Mama Junior mwina mboozi ki wakati awo yabitegedde ati? Nedda. Anti kaakati Omusambaganyi yankubidde essimu ng'alina agenda kunsasula omusaala gwange. Kati naŋŋamba ngene zino ne wa Mama Junior. Sibadde mubi nga nange maliza byenkola nga ngenda nkonkona abadde munda ng'atudde. Naŋŋamba yingira. Nankwasa ssente n'embalamu nga zeezo ne mmweyanza. Kati mu kumweyanza awo olw'okunsasula nankoona layini. Mbonno ki? Ky'oba omanya omukazi amanyi nti tweyagala. Ate bw'aba amanyi kitegeeza n'ab'omunju bonna bamanyi. Olimba akugambye atya? Nze kwejagala okukakasiza akugambye atya? Bwe mmanya kyakugambye nsobola okumanya nti amanyi oba tamanyi. Aŋŋambye nti oli awo omulungi wa musanyusa. Tufudde. Ne simayiro ebaddeko neevaako. Nengezaako okwegaana neebuzabuza nangerera n'olugero. Mbwe biyita ekiro. Ne Kabaka yeetika. Gwe. Mumuza. Okomawo ddi waka. Wakamala ennaku mmeka. Bukyanga ogenda omuntu yali agenze kugenza ensonga ya mangu nnyo, ensonga nkulu nnyo mu nnaku entono nnyo wakamala bbanga ki? Ewaka wakumiisinga kyolina okumanya. Okomawo ddi. Ndi munyiivu siri musanyufu n'akamu. Nze kye mbadde nkusaba womanyi nti okyayagala amakaago wandibadde okwate kubona okomawo wano ewaka. Kubanga abasajja otumanyi twekyusa obudde bwonna. Nze nkwagala ensonga kinkubira essimu. Ebbanga ligenze oba onookoma oba tokomewo nsaba okimbuulira ekyo nkitegeere. Tusome kubeera nga baana bato. Ebbanga lisususe siri wandibadde omala ewammwe eri. Nkuwe mbudde ki? Ate byogere ng'okakasa si byakugamba nti ate otegeeza byoba oli awo ng'olina kyondizayininga. Nze nzikiriza kyogamba. Naye mbadde nkusaba okomewo wano. Okimanyi gwe oli wanjawulo mu balala bonna. Gwolooza abalala batambula nga gwe otambula. Gwe nkwetaaga nnyo okusinga abalala bonna.